Bannayuganda mulisima ki ku nsi kuno era ekituufu mwagala ki? Ani alibafiirira ne mumusiima bwe mate musobola kusiima abantu babakolera? Ndabye accusations nyingi. Mugamba Joero Ssenyonyi lwaki simanya agamba kuba mutola ki? Bw'atamwogerako musango. Bw'amwogerako musango. Mmwe ani alibalwanirira? Neewuunya bannayuganda muleka ebintu ebinene ne mudda ku buntu obutono. Abasajja banyaga eggwanga balimalawo, mwenna muli awo muzinze mikono. Abagezaako okulwana okubalabisa be mumalamu amaanyi. Ndabi ba NRM propagandist muga musimanyi Bebweni yasumayi mudidi Museveni yakola Museveni dokita. Museveni alina masters degree mu doctorate wa mu kuvuga ennyonyi. Omanyi qualifications z'okubeera president. Kati mulekeranga awo buli kimu kiputekanga mu politics. Ate Bobi Wine naawe oyina ekizibu ky'emisege emiganda egikusemberedde. Era nga nze bajja alengera ewala tosobola kumalako ng'okyali leader of opposition kubanga wakola ekizibu ne weesembereza ba Mpuuga. Mawo ogenda mu ofiisi ya Mpuuga balina akakodyo ke bakupangira bagenda kukwata ekibiina kye bayita Nup bakiwe ekibalama oba nga tokyalina buyinza ku babaka ba parliament abasajja bakupangira olukwe. Bobi Wine osirise busirisi olw'okuba oyina ekisa kingi osirika nnyo. Mpuuga Mawu njagala mayinte ekyayintu ekyayeta Mawu bibiri kuza President Museveni abakunkumula emyaka ebirala 10 nakulaba nga asanyawo munuupu. Kakati Mpuuga ayagala kudda ku bwa leader of opposition kuba njagala mumanyemu abatamanyi Masias Mpuuga ye muntu atta struggle zonna ezibadde mu Uganda. Mujjukira woko tuwaka Mpuuga yamutta. Kati ali mu kumalawo struggle ya Kyagulanyi. Kakati akabadde kali bwe kati mwe benzigula amaaso nga temuwulira nti Mpuuga bagenda kuddira ekibiina bakiddize kibalama. Bobi Wine abenga takyakirinako buyinza abaka bagira ku tiketi ya Nup basigale mu parliament ne Mpuuga asigale ku leader of opposition. Kubanza leader of opposition gwenda bw'omutuufu Bobi Wine gumoswale oba wetuga obuwe Ssenyonyi. Ssenyonyi has proved to the world that he has done is the active MP you have in the parliament. Bukwata obuwe Rubongoya omutwale mu parliament yonna. Ne wagana n'okola ekizibu ne weesembereza obusajja obukusinga amagezi obusajja obukuumidde Museveni mu ntebe n'obwesiga n'obukwasa ekibiina. Lasita ddayo ku labodobu style. Abo abantu ba Ssenyonyi bakumanyi abawulize. Abo bazaake bawuliza abali loyo. Ne waddira obusajja obugezi ndakalabe ejjoka ekazambuka nziramu. Kaninze Mpuuga olunaku lwenda kuba n'obala waggulu ngenda kwetemako omukono. Kuba nkumanyi nnyo nina nkulinda ontankuule. Mulidde sente za Museveni tulyabaganye. Naye ekizibu kusirwalira ku nnaku y'Abannayuganda. Bobi Wine alina omugugu ku mutwe gwe. Bobi Wine alina ekizibu. Abaana bafiidde mu struggle yaali mu byaddala ng'ojjoolya. Nze obukodyo bw'omuntu alidde buba butya. Nange bwe temanzizika era nga mpunze simanyi bwe natandika nga nneeyogeza. Mbu simanyi ab'enyalemu, simanyi bwakukyalira, simanyi sitaani bamusemberera. Newe maze ngenda kulaba Mawu mpandika public yonna neemanya. Era sobola ku meetinga Mawu. Nga public temanyi bwe banga nze Mpuuga. Netuva mu byokwekubira essimu ekitegeeza mwekubira essimu ekiro. Eno government balina kulabisa ndabise nga Ssenyonyi naye Bobi Wine oyina ekizibu ky'obusajja obwo bukuli okumpi mukatona mugulu tosobola kumalako na struggle nga weesembereza Mpuuga. Tosobola. Kino nkyogedde nga nabbi. Bannabbi bambala bwe bati nga bwe nyambadde. Leero nyambadde nga nabbi omulaguzi ndagula struggle ya Bobi Wine nga teyejjeeko obusajja obwo bugezi obwo obusajja obwapa mu DP teyina weerage egenda kukomaawo. Kyokka nga Bobi Wine abantu bakuyinamu essuubi. Era gwe Munnayuganda atamanyi buzanyo w'abasajja bano ba Mpuuga emisana buba weefuula obwa opposition ekyo ne bwefuula obw'enyalemu omugaso gwabwe kukuumira mwami Museveni mu ntebe. Era kati olukwe Mawu lwaliko kulaba nga ekibiina kiddiza kibalama Mpuuga asigale nga leader of opposition Bobi Wine osigale mu bbanga nga tolina na ba MP. Mpuuga akubbyeko ba MP bamuwulira nnyo okusinga gwe principal naye era nga tolaba. Bobi Wine yagala obeera omukulembeze awuliriza eddoboozi ly'abantu bw'obusajja bw'ejjeekoddeyo ku bantu b'oligiro bw'otandika nabo struggle abali bakutegeera abali bakuwa ekitiibwa. Kati Ssenyonyi alira oyo omulaba tasobola kulyamu lukwe. Kizaake tekisobola kulyamu lukwe. Bano bamuwadda tebasobola kulyamu lukwe. Bisegirinya tebisobola kulyamu lukwe. Bye bimanyi ennaku gy'ovudde bano abasajja bajja kubaza mu parliament era baafuna kye baagala kati bakulabanga kondomu. Lwaki okkiriza okukozesa nga kondomu? Nabbi no nze siragulangako bintu nyambadde bwenti nga bannabbi bayambalanga kuba leero ndiko amafuta agalagula ndiko amafuta agalaba ebijja mu maaso ndiko amafuta agoogera amazima ate ako kampuga nkaninze kanyingire nze ngendo temunyambako temunyamba
temunyamba mundekako nkasobola tekaina kikagenda kunkola bwe kuba kufa Katonda yatta mutyanyi muti batitizi mu muti okufa go ina plani tosobola kuba freedom obuliringa mutuma gwesibye tuyina okulongoosa opposition mwagaledde nze nange we nali ndya ssente za Museveni asandika kweyogeza nga mpuuga ate aziziridde ebbanga ddene buli muntu alya ssente za Museveni yeekukuutiriza ku ba Museveni naye Fulambo aleeta demokrasi kumba ali mu kuzanyira abantu ku mitwe is hoodwinking you babasajja bajja mu office jamu basooka kwekubira masimu osobola okujja mu office yo muno nga takwadde appointment stand bamuwa appointment muwandiikire nga leader of opposition oba naye akuwandiikire mwekyalidde nga ab'emikwano kati oli mugamba busimanyi leader of opposition simanyi nebira Uganda yene ebiwumba tu nebigobera mbiraba ku social media mwata mugobe mu office bita Uganda mwe esibye munaku temutulekanya kamubonebone njagala amafuta gatuke ku mitwalo 10 mbwa mwe mubonebone kwa temutegeera babibuzabuza mulinga biddole mulinga byana bito temutegeera oba mwali mmere ki gwawuliranga kyagwe talina kyakoze tandika struggle tandika tandika kike tandika independence activities for people's freedom kulwanira abantu babibina byonna batalina ddembe bakubaka ettaka bakusibye tukujja n'otutuukira netuyita mu mateeka gagala nga tugenda mu defiance tandika ekikyo naye temusobola kusiima abantu bwe mubanga temusobola mutisa omugugu Bobi Wine ate bwe mumulyamu olukwe mwamuteekako obusajja bumulyamu olukwe obusajja nabo bwagala okukwata mu kintu lwakuba tebulina maanyi oli Bobi Wine ne Besigye bali God sent yabateekako amafuta okukola ekintu kirala ekikwatayo Katonda yabakikkiriza temusobola mpuuga enkwezo Bobi Wine aziraba lwakuba yize diplomaati era nze ekimanyi akumanyi nnyo